Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibe mutya. Nurdin Intege is my name. Manager musinziro okutulaba mbagamba welcome to our channel Nurdin Intege and Megatron Media. Mukola kirungi nnyo. You're doing a very wonderful job to watch us, to follow us, to trust our channels. That is Megatron Media and Nurdin Intege respectively. So, leero ngenda kutwala butereevu olugendo lwe South Africa olwa mukulu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine lwabaddemu abantu okwerangira ebisongovu, lwabaddemu abantu okumanya nti amaanyi tugalina tetukyagayina, because Bobi Wine ng'omuntu oba Kyagulanyi Ssentamu mu diaspora abadde takwatwako. Ngera mu diaspora zolina okugamba nti Bobi Wine totawaana. First by the number one ebadde South Africa. South Africa is a very big community. Nga tekwatwako nga ne bw'ojja ng'oli ki. It is an audience for Kyagulanyi Ssentamu. Ebintu byakyuseemu. Community eri divided. Community ya South Africa eri divided reasons zenja okubanga nkuwa. Ne tukomawo Uganda. Shamimu Malende omubaka w'abakyala mu Kampala, Women MP Kampala District, yakomyewo nga Nabugisi Mufungize, naye ng'enzija bambi gye yazzeemu Shamimu Malende kiraga yazze talinatuuka kujja. Naye ng'empisibwa ekitebe gye kimuyisanga gwe kitalabangako gwe kitamanyi, ne bamuteeka mu kaadi ne batandika okumuvoola okumuvuma, naluka okwebuuza kino kyekibiina kyenfiiriridde nga n'obulwadde bunnuma lwa kibiina kyange ekya Nuupu. Oyo Shamimu Malende era byeyogedde nga yakatonnya ku kisaawe Entebbe bw'ati. Ebimu tebaabikulaze ngenda bikuzanyirako mu maaso awo. Nga Shamimu Malende yeekokkola Bobi Wine, nga Shamimu Malende yeekokkola abakulu ab'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kya Nuupu, nga Shamimu Malende yeekokkola obubadi obuzannyibwa ku kitebe ekya Nuupu, naye ate obubadi muno mu kubuzannya ne baagala buli muntu abuyingiremu abufiiremu. Shamimu Malende agamba nti byonna byandibaddewo. Obubadi obuzannyibwa ku kitebe kya Nuupu ye tali part. Moze jangu owulire wano bulungi. Moze wano owulirawo bulungi. Obubadi obuzannyibwa ku kitebe kya Nuupu nga bukuliddwa Bobi Wine. Nga bukuliddwa Bobi Wine mu byobufuzi okuzannyira ku bantu. Malende agamba ye tabiriimu. N'olwokuba ayagala okuweereza omukulembeze we Kyagulanyi Ssentamu n'okuweereza bannakampala, ebimu abitunuuliza eriiso n'atunula eri n'agenda. Naye kyamumazeeko omusoga oba lulimi kiwenkiwulira tugamba kyatukubye enkyukwe, kyatukubye wununu, oba bategeeza kikuwununu. Kwe kubanga gyali y'omu ku balwaniridde ekibiina n'abantu okuba nti ba foot soldier babaako kye batuukako. Kankuzannyire ng'atonyeza ne ku zziga. Olunaku lwe baasibira Bobi Wine ewuwe, ababaka naddala nga Shamimu Malende beewaayo ne babeera wamu ne Bobi Wine ne bamanya musibe ali waka akubiddwa ne balumirirwa wamu naye. Najja ne ku airport Entebbe yennyini abantu ne bamulinda ku kisaawe, ye n'asalawo alinnye emmotoka butereevu bamutwale ewuwe, ng'ate abantu bali ku kkubo balinze kwekalakaasa naye. Kyayita akabadi. Lwaki sikaddamu? Kiri very surprising. Robert Kyagulanyi Ssentamu ebisala byonna byakwatibwa ne musibira ewuwe, bwe bamuvuga ne bamujja direct ku airport ali mu kabadi. Olwo kati tetumanyi struggle ye gy'abaire aliko.
eno interview yabadde ku BBS. Interview yabadde ku BBS Terefayina mu mboozi ey'akafubo nga bakyaliddeko omukyala Shamimu Malende nga ayambadde bulungi uniform gy'agamba ey'abasibe. Yasazeewo na butambala uniform ya NUP wabula ey'abasibe. N'agamba lwaki ayambadde uniform eno ngenda kukuzanyirawo. Naye akugambye atya yeewuunya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kiri very surprising. Robert Kyagulanyi Ssentamu ebisala byonna byakwatibwa ne musibira ewuwe bwe baamuvuga ne bamujja direct ku airport ali mu kabadi. Olwo kati tetumanyi struggle ye gy'abaire aliko. Ali mu struggle kikaaki. Tuli mu struggle nti bwe tutuuka ku airport tokkiriza naye ye n'akolagana n'abantu okwewala ekintu kino mu nvuge butereevu paka waka. Ono bigambo bya Shamimu Malende si bya Kanurudini. Omanyi oyinza okugenda ku BBS Terefayina ojja kuba ofuna gundi eno. Malende agamba ki ebirala? Olwaleero nkomyewo naye nga sikomyewo mu ngeri ya bulijjo. Nkomyewo nga sikomyewo mu ngeri ya bulijjo. Nkomyewo olwaleero nkomyewo. Bw'ofuna omukisa n'olaba ku vidiyo eno Shamimu akatuuyo kamuyitamu. Ye akyali ku struggle gye yayingiriramu enkadde Shamimu Malende. Wulira. Nkomyewo naye nga sikomyewo mu ngeri ya bulijjo. Ng'era embeera bwe mugiraba tubadde gye tuli naye nga naffe bigenda mu maaso mu Uganda tubiraba. Era olumu tubadde tusindika obubaka okuvumirira yadde ebiteeke by'ebiyisibwa mu palamenti n'embeera y'okutyoboola eddemba ly'obuntu egenda mu maaso. N'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka obw'okwekalakaasa okw'emirembe era ng'okwekalakaasa okwo kulimu okuba nti nasazeeko enviiri zange zino zonna nga emuziraba era n'ennyambala ne ata eno gye mulaba eringa efaanana ey'abasibe ng'okwekalakaasa kuno nkukola okulaga nti tuyimiridde wamu n'abasibe ab'ebyobufuzi abasibibwa nga tebalina misango gye baddusa. Mu kiseera kye kimu nga ndaga okwekalakaasa kwange olwabo njagala owulire bulungi ebigenda mu maaso obiwulire fiiti. Naye nga tebawuzisibwa. Abantu bongedde okukwatibwa mu mbeera etali y'amateeka batereka mu bifo ebitali by'amateeka tebawuzisibwa mu biseera. Oyo Shamimu Malende. Babasuza bubi nnyo bwe balwala tebakkiriza Shamimu Malende ayogera. So tufiiriddwa obulamu bungi. Kyokka ekisinga okwewuunyisa kyate bannabyabufuzi oba abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ate bo bannange kiyitawo nnyo. Shamimu Malende yatonyeza yayozezza ne ku mmonye embeera akulaga nti bannabyabufuzi bwe bakwatibwa kiba kikambwe nnyo. However agamba waatabadde banneekyo baakivaako ba political prisoners tebabakwatako bakolako bukozi. Ye yali ayiwawokko ku mubiri n'agenda mu kkooti n'ava mu kkooti n'agenda wa okulaba nga bambi abasibiddwa olw'ebyobufuzi bateebwa era n'agamba kaakomyewo ye ng'omuntu. Essaawa eno banne bali mu lutalo lwa kufuna kaadi ono agamba nze bampeeyo eno bampeeyo eri n'atuuka okubuuza Bobi Wine ye ali mu struggle ki? Kyagulanyi Ssentamu gw'oli mu struggle ki? Abantu mu kifo ky'okugenda abantu abasibiddwa okumakinga sure oba twekalakaasa buli musibe afulume mwe muli mu kulwanira kaadi. Era ye n'agamba Shamimu Malende ne banaaba bamumye kaadi. Ne bwe banaaba bamumye kaadi ajja kusigala ali mu struggle. Agenda kusigala ng'agenda mu kkomera okulwanirira abantu abo batalina ddoboozi, okulwanirira abantu abo batalina mwasirizi, okulwanirira abantu abo batalina busobozi busobola kwerwanako mu nkola ey'amateeka. N'anenya nnyo babaka banne nga tasosoddeemu kuba yatuse n'okugamba ne Bobi Wine yali abeddeko mu paalamenti temukimuggyako. Yabeereko mu paalamenti ogutali mwaka gumu
n'ababaka bonna be tulinayo n'abuuza abaana bano abasibibwa olw'ebyobufuzi baani abavunaanyizibwako ekitebe kya Nuupu bwe kiba kisazeewo okwesuulirayo gwa naggamba ku bantu abasibiddwa olw'ebyobufuzi tebawozesebwa tebasalirwa tebeeyimirirwa abantu bali kavule bali mu awamaani n'agamba ye kayambale uniform ey'ekkomera ye kayambale uniform ey'ekkomera yeesonyiye uniform ez'ekitebe abantu babeeramu overalls myufu awamaani Kyagulanyi w'oligwa wendigwa ne bwasobya teryamugambako Bobi Wine ne bwasobya ku kavule teryamugambako tawabulwa tagambwako because bamufuula igwe kyekirala ekivuddeyo ekyogeddwa wulira wano obuzibu obuliwo wulira be bantu okumuwaana olusuusuuto omuntu ne bwaba mulungi mukomeko je n'omugisha muntu yatera okukyogera ensobi bannayuganda gye baakola bo bamugisha muntu bwe baali bakajja jangu owulire wano ensobi bawaana buwaanya abaana baffe jangu owulire wano kyeyagambye okubagambako nga tekikyasobola kutaasa era yagamba nti ekyo kyakuyiga kikulu. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Nkakuza kubaza nali sinafuna kaadi byenkola nali mbikola era mbadde omubaka wa paalamenti nsigadde nyamba abantu ntandikidde bupya nakozesa amateeka Malende era ne bennaabanga siri mu paalamenti nja kukikola kubanga nze yo calling yange Katonda kye yantuma okukola. Ekirala nze bwe nali nyingira obukulembeze nasaba okubeera nga atudde nesobola kubanga tuyambagana ne tubeera nga ffena tuliberatinga eggwanga Uganda ku kyobulwadde za practices ne bagenda okugira kasasiro wabula ffe ate tetumuyoola so buli muntu tulina okumutuuza wasaana okukola ki okubeera nga atudde ne tusobola kubanga tuyambagana ne tubeera nga ffena tuliberatinga eggwanga Uganda ku kyobulwadde kiri kyogeddeko teomulwadde tebamwesimbako nze no personal opinion yange nze Shamim Malende wano wendi muntu ne wataba mu njagala owulirize nze nina abantu nga sisobola kubeesimbako nina abantu nga sisobola kubeesimbako yenga ye bakuliko miliyoni 10 buli mwezi oba 5 wallahi nga Allah ye mujulizi wange nze sisobola kubeesimbako kubanga nga nina kyendaba nti wadde ndi mulungi mu kino naye oli mulungi mu ki okuteeka mu discussion ya kaadi kubaza nali sinafuna kaadi okuteeka mu discussion. Okay eyo mama nkikole ntya tembulako audio gye nnina okubawa yeeno entuufu kyekireetedde Bobi Wine abantu amu omwesamba n'okumwesonyiwa ne balowooza byakola si bituufu. Omukulukazi bw'akyogerako kyagamba bw'ati obuzibu obuliwo be bantu okumuwaana olusuusuuto omuntu ne bwaba mulungi mukomeko je n'omugisha muntu yatera okukyogera ensobi bannayuganda gye baakola bo bamugisha muntu bwe baali bakajja wano nga ne bakola ensobi bawaana buwaanya abaana baffe okuzinziira ku kazibwe nti bino ebizibu bye tulaba ebiri mu gavumenti ya Museveni kati bye biri mu kibiina kya Nuupu kati agamba atya Museveni bwe yali yakajja baamuyimbira ennyimba zonna nga ne bwagamba bannange kyetusazeewo wafengayo abantu abiri bagamba kimu awamaani bwe kibanga kyekyo omukulu tasobya genda maaso tebagenda okujjukira okubagambako nga tekikyasobola kutaasa era yagamba nti ekyo kyakuyiga kikulu buli mukulembeze asaanye okugambwako asaanye okubeerako nekkomo ne bw'oba omwagala nnyo ne bw'aba kitaawo tokulembeza kwagala nnyo n'olemererwa okugamba ku muntu ensobi
gikooneko ekyo kye kisobola okuzimba democracy. Ensobi omuntu ne bw'aba mulungi atya ne bw'oba omwagala nnyo w'olabye ensobi wulirawo wano w'olabye ensobi yeebeera ensobi tosuusuuta nti nsuusuuta nti ate oba munnange mukulu tasobya who said kaningene maaso naye omuntu kasita ajja nti nze kasita nkolerera bulungi bwammwe sijja kugambwako n'omugambako nti tebamugambako oyo kimanye nti obwannakimala bwe muzimba bujja kuba bubina okusinga obwasooka. owulidde otya agambye atya future ya Burkina Faso mu ntambula eno ya dictator awedde emirimu. owulidde Mugisha muntu yagamba ebimu ku bizibu ebyabaleeterwa mu kibiina kya NRM ne NRA ne gavumenti ya Museveni nga bamaze okujja mu buyinza bajja mu ngeri nti banunudde eggwanga, bajja mu ngeri nti bakubye emmundu ne balwanagana na basibira mu bbwa n'abafuzi ababi abatalina pulaani ya ggwanga abatalumirirwa nsi. Kati mu kyo ekyabaawo gye kyaggwera nga tufunye abakulembeze abalala ba Museveni nga bawangudde naye nga mu kuwangula kwabwe ensi ya emizira gyakuba abaana baffe basajja no ba myaka 5 abaana baffe ba Museveni ne babeerawo. Kati ye Mugisha muntu agamba olw'okuba abantu babaagala nnyo nga bazze mu 8,6,7,9 ne lwe baakolanga ensobi abantu nga tebasobola bagambako olw'okuba babagamba nti abo banunuzi baatununula temubagambako kye bagamba kyekyo. So nga agamba Mugisha muntu singa ebirungi babasuusuutanga ne babasitula ebibi ne babagambako. N'agamba Mugisha muntu nti bwe wayita ebbanga omuntu bw'omusuusuuta emyaka 10 ng'owagamuwage ne bwakola ensobi nga tomulaga kkubo mbu olw'okuba mulungi ajjidde mu kiti ekigamba nze nnwanirira mmwe nze nnunula mmwe era kubeera waliwo agamba nti omusajja afiiririra mmwe n'omubuuza ani yamutuma atufiiririre ye teyeefiiririra ye si munnayuganda omusajja yeewaddeyo ku lwammwe kuki fine lesashumu yeewaddeyo ne bwe yeewaayo naffe atulekemu akasala ekkubo tumugambe naye ng'eno layini tetukkaanya nayo kuba kati tuli mu mbeera nti agamba nti takkaanya mu layini y'emu oyo yalidde oyo amulwana oyo baamutumye ne mukuza omusota nga tegulina kugambwako tayimu ejja kutuuka okwagala okugamba ku musota ng'ate gwe wagugambanga nti tegugambwako. Kirowoozeeko ki ekyabaddewo South Africa? Ki ekyabaddewo e South Africa? E South Africa omukyala beeguddeko Bobi Wine n'omukyala e South Africa no Bobi Wine gyali beeguddeko ne mukyala Hajati Hadija Namyalo. Hajati Hadija Namyalo yagamba naye ne South Africa teriyo bannayuganda nga nkoze emirimu eri ekibiina ky'NRM nga nkoze emirimu eri bannayuganda e South Africa teri balina bizibu lwaki sigendayokko nendaba ku bannayuganda. Ejjukira Namyalo is a nobody talina tayito gy'oyinza kumuwa. Namyalo talina tayito gy'oyinza mwataakingako nti oba ayina eno kanti nkuzannyira Namyalo ng'ali e South Africa. Abanuupu ebizibu bye baamutendedde omugamba nti yagenze n'agwa mu bantu ba Nuupu ng'ate bali very much willing omubuulira ennaku gye bayitamu
abamu ne basala n'eddiiro ne bagamba ffe tuyingidde NRM kankuzanyireko. Batubbako ettaka. Temuseka. Batubbako ettaka. Nze banzibako ettaka lyange ekyebanga ettaka lyange ery'amaama eryajjajja. Olwafa bw'ati ne balitwala. Amataka byo bingi. Chairman huyu awandike ebituluma byonna byonna tubimuwe. Owulira eddoboozi lyo lya kabiri eve institutions tezikola corruption. Hajati wasoma Hajati. Bana kandabe bulungi sente abafunye. Kandabe abafunye. Hajati twayanziza nnyo. So Hajati Hadija Namyala agwa mu bantu be South Africa. Bwabagwamu abantu be South Africa ne bashemererwa. Ne balaba ku mukyala era bakugamba naye eddoboozi lyo liri heavy. Hajati Hadija Namyala bamugamba eddoboozi lyo liri heavy batya nti n'ebizibu bamanyi nti nno ne bw'obigamba minisita tajja bikolako owe Uganda ne bw'onoobigamba MOP tajja bikolako naye balabye nga Hajati Hadija Namyalo ali hands on kati mu kubeera hands on kwe kubagwamu nga bw'omanyi bw'alina olugabingirizo Hajati Hadija Namyalo era yatuusewo n'agamba byonna nga bikyali awo musooke mugende mulyeyo ku kyemisana ke kawuli tusende awo kowulidde kati kyekyazeeko Hadija Namyalo amaze okugwa mu South Africa. Bobi Wine agendayo abagamba naye ng'ekiri e South Africa sikitegeera naye n'abantu nga bwenzija bonna badda ku nze ate ngenza okutuuka eno baŋŋamba abantu abafa abamu bali eno abalala bali eri abafa abamu bali eno abalala bali eri kammukuwe mu bigambo bye saagala nnyo nze kwogera bigambo wulira Kyagulanyi ababuuza baŋŋambye baani abeeni alemu wano ate nga bafuuka mumanyi okugamba nsala ebigambo wulira Wuliriza ate oli yatandikidde ku bakulu munda wannyini abanuupu eri njagala owulirize wuliriza ensonga eyo ngenda gitulamu ne bannange lwansonga yes tuyinza okuba n'emikwano gyaffe abakolagana ne NRM naye there's no way at all aba NRM bwe balina okwekyula ensinga kuba buli wa NRM akolera dictator tatwagala tabaagala ensonga lwaki muli eno so ekyo kibeera kikyamu saagala kugifuula exchange naye njagala nnyo okuwuliriza ebigambo byaffe mulujjudde kubanga tuli transparent era kinkoze bulungi nkuleetera kano ne bwino kano ne bwino kano ne bwino kati nga byonna byagenza okumaliriza nga Hajati Hadija Namyalo bwe yabadde South Africa yakukumbye bukukumbi Kyagulanyi ayita sayidi eno abantu ne bamuyiikira
Namyalo n'ayita Saidi eno ne bamuyiikira. Kati Hadija Namyalo kiki yakoze? Kati ate n'agamba njagalayo ku bikonge ebiri mu Nuupu ene South Africa mumpe ku bikonge ebiri Saidi eno. Kije kyaggweredde nga bawaabidde Kyagulanyi nti munnange wootabadde taata abakulu baffe abatagambwako ate kati beekubibeeseze eri mu NRM tebagambwako tebalina kye bagira. Ne Bobi Wine yasuubizza agenda kubatuuza kijja kitya. Who is Hadija Namyalo? Who is Hadija Namyalo? Nga South Africa ebadde ya Nuupu, sina opposition ng'ebadde ya Nuupu. Ani yayingidde mu kintu kyaffe? Mumanyi agaana okuddwayo ne kati neddyo teryazze ye abantu nga Kamya ne Ali Mawale bo tebaavuddeyo ku lwa nsonga ya Hadija Namyalo. Omukulu Ali Mawale alina obuzibu e South Africa ne abannanuupu banne Ali Mawale alina buzibu atya. Abannuupu bo bagamba omuntu bw'aba wa NRM muboole musosole muwalane. Ali Mawale ye agamba nti abantu abo tubeetaaga. Ali Mawale ye agamba yogera n'owa NRM akuwa ensonga lwaki awagira NRM. Era Ali Mawale n'agamba kwata omuntu wa NRM mwagazisa ekibiina kye ekya Nuupu. Kwata omuntu wa NRM mugambe gye muli mwe temulaba tugeze dikiteeta. Karate bo bano bagamba bw'obeera wa Nuupu olina okulekawo NRM yeesalirawo yeereete yekka muwalane anyigirizibwa gye bw'atajje. Ali Mawale ye agamba nze nno nzikanya naye. Ali Mawale ye agamba nti no Nuupu kibiina kyetaaga abantu. Era Ali Mawale alina obutakkaanya ne Baawuma Lukisekka nti baakola campaign okuvuma buli muntu abeetoolodde. Yagamba bw'ovuma omuntu omutamya butamya kintu kyo. Yagamba tetwagala kulabisa kibiina kyaffe nga ekivumi ky'abantu nti kugamba tumanyikiddwa mu kuvuma abantu. Simu ngeyagala kuzikira eno. Tekuli muliro. Okay. Ffe nga Nuupu tumanyikiddwa bwe tuti. Abo bavumi Ali Mawale awo takkaanya. Ali Mawale ye agamba bw'oba ogamba nkugerezaani omuntu yenna gw'ogamba nti wa NRM muyite omugambe ne Nuruddin naye Shamimu naye Fulufiga naye Bajjo naye Abitekisi ki ekyakujja mu Nuupu? Lwaki toyagala Nuupu? Wanyiige ki ekyakunyiiza? So banna abalala bagamba nti Abitekisi baba yava mu Nuupu mumuvume mumubuliboole mumutyoboole ensi emufundirire tajja kukomawo. Abamu nno baava mu Nuupu lwakwogera ku kiri kye twatandise nakyo nti yagamba nti kati nga musajja wattu Abitekisi yagamba Bobi Wine okusowagana ne Mathias Mpuuga ne mubireeta mu kamera si kituufu. Wagira mutuule mukkaanye wali obuzibu naye mwenna musigale mu kibiina ekya Nuupu. Okalabika n'akasajja ak'ekikoofiira n'okubakanya Rwanda katunuulire kalinganga biki wolololololo genda ffe twakulabira go genda nga Abitekisi agenda n'omulala ng'agenda ng'abalala bajja nga oli ajja kugamba ffe bwe tutyo ayagale struggle si bweba. Eno ensi ya numbers to creating more enemies just attract
more people. Teekawo incentive nga zongera kwagazisa bantu so si kubacha kugamba mbu bali mu kunyigirizibwa fe mukwano byonna nga bigenda mu maaso tusobola okuwangula ffenna tusobola okuwangula naye bakubuuzizza ani muwanguzi omutuufu. Nkulaze Hadija Namyalo bwe yatuuse e South Africa yatambudde mu bantu nga beereeta bokka. Ono si mukyala bambi ayogere agwenda bayamba abantu e Uganda. Ono si mukyala w'NRM gwe tumanyi asobola okutuukira n'aba opposition nga abatuukirira abaaniriza. Si mukyala gwe nalaba mu kivulu kya Mudura bambi ng'agenze e Kavule n'avaayo ne bimusala najja n'amudduukirira ne batawamba bintu by'abagagga ne batamukuba ne batamusiba. Bambi muntu mulamu bambi atuukirikika. Kati gwenze njagala oŋŋambe Hadija Namyalo okugenda mu ofiisi ye ne omuntu yenna mu Uganda olowooza genda waani? She's welcoming. Ye akolera kibiina kya NRM ku making sure nti kisituka. Aleeta numbers. Alina obukyaya amugamba amukwano tusonyiwe. Naye tusobola okutandika leero. Ebyasoba tubigize tutereezezza tutya. Ate waliwo agamba gwamanyi. Mukwano. Nyinza okuba nze mmanyi naye ekibuuzo kiri nti gwe kyoyagala ogenda kifuna. Ekibuuzo kiri nti kati nkulaze ekyokulabirako nti Shamimu Malende today alumiziddwa okumala ebbanga. Ne weebuuza ki ekyasoba? What went wrong? How come Shamimu Malende was a darling? Someone yangambye nti omanyi ekizibu ekyatuuka mu Nuupu ekitebe kyafunamu abaami n'abakyala. Kati ng'abantu beesuubiza bifo. Nalaba lwakuba mujja ggaano mukwotinga. Omukulu yagamba Ali Mivule. Ali Mivule. Mivule yani Mivule. Si Ali Mivule. Basajja Mivule. Nti ezimu entale ziri mu Nuupu essaawa eno naddala ku nsonga za kaadi ziyinza obutaggwa olw'ensonga zagenda mu girlfriend boyfriend. Kati nga mu girlfriend boyfriend waliwo okulwana kye bayita okulya n'okkomba essowaani. Waliwo omwami yasuubiza girlfriend kaadi. Waliwo girlfriend yasuubiza boyfriend kaadi. Bigambo bya Mawale, si Mawale ani, Basajja Mivule, bigambo bya Basajja Mivule. Bw'aba abyogera bw'atyo sijja kugamba nti bituufu. N'oli ajja kubuuza ono gw'oleeta yenkana atya? Ojjawo looya, oleeta wa catering. Ojjawo looya, oleeta wa catering. Ekituufu waliwo abalina okuvaawo nga talina kyakoze. Ne waliwo gw'olaba ng'ate yalina kyakoze mu Parliament bwe yaliyo yali ateesa abantu yabayirawo omubiri naye ate nga yali mu mbeera ey'okwegayirira, yali mu mbeera ey'okubanga yali obubi. Ate ateesezaako ddala nga nno merit ye gy'alina abadde ajja nnyo Kavule. Abadde ajja nnyo Kavule. Kane ba foot soldier batava Kavule tubawe kaadi. Bw'oba mutuma bwa MP lwaki tomwasesingira okwo? Akoze atya mu Parliament? Kuba ekisooka watya okutwala watya okuwa abantu beerondera abantu baabwe nga bw'olaba NRM nti akamyufu kaasese. Watya nga tututte wali ku kasaawe ekatwe ne tugamba Alan Sewanyana abantu bo badde bakolera katukuleete ne gundi tugeze mu mulya nnyama naye ayagala kaadi ngeza bugeza. Abantu beesalirewo nti ekituufu kiri ndi mulya nnyama ekituufu Alan ku kyotukoledde sebeera gwoba otukwatira bendera. Nze nyina omukyala gwe mmanyi n'ogenda empigi tebayinza butamuwa kaadi. Omumanya empi w'empigi ye Nambooza aniye. Oyo omukyala yateera abantu ofiisi awo empigi
Wumane mu Pimpigi ye Nambooze nga bw'omuteekako omuntu nti mugende Mpigi ajja kugamba tugende kuba abantu bo bennyini bagenda kugamba nti yeyo waffe nti Teddy Nambooze tubadde naye tutambudde naye abadde naffe naye ate bajja kugamba nti Kavule omanyi yali yanyumyako ne gundi kati ffe tetumwagala naye baakiikirira bagamba ffe tutambudde naye tubadde naye tutambudde naye era tubadde naye Teddy Nambooze Wumane mu Pimpigi twalira abantu Empigi bolabe bwe bataamuwa ekkaadi naye olw'okuba twagala nti ani asinze obusinzi abakulu ba wano tetujja kufa ku balonzi tujja ffe twagala gundi gwe tubawadde gwe mubamuwa Nuupu mulina okuvayo ne mubeera kkiriya ne mugamba abantu ababaka bano bakiikirira kitebe bakiikirira bantu ffe tutegeere era olumu ojja kusangayo abantu abatajja kujja na kulonda bagamba kasita ekitebe kyamulonze era ajja kuyitamu kuba ffe ffe tetulina gye tumubanja naye bamma mutuwa abantu nga naffe tulinako bye tulina okubabanja mutuwe ku bantu bano tubesongereko tubeerwandulireko eddusu tugambe nti yoono time is going to come abantu banyiige mubawe omuntu gwe bataagala ffe mbi tufiirwe tugaana omulonda abalala ab'essayidi eri balonde owaabwe NRM eyitewo Nuupu weyandiyise because mugikaseeko omuntu yo gwe tayagala public kaadi ejje ku kyalo etandika okugabibwa ku kyalo eno mukole vetting yammwe gwe mutuweereza abantu bajje eno tubeerondere kati emboozi ya bamala kubawa ssente tolina bw'ogenda gijjawo lwaki mugaana abantu eno okujja eno ffe tubeerondera abalonzi aba Nuupu musobola okukozesa embeera yonna ekakasa nti ono muwagizi waffe balina kaadi chairman mu mbeera eyo oba beegulirira eno oba beekola biki naye tumanye nti fine abantu babaddemu n'omukono mu kwerondera ani agenda obbakiikirira through Nuupu naye Nuupu bw'eneekoma maaso ng'ekakaatikako abantu olunaku lugenda kukya mu kakaatika abantu mufiirwa ababaka 10 olw'ensonga mwawa abantu mmwe be mwayagala mwawa abantu oba bituufu basi bituufu oba babawa ssente oba bakazi bammwe oba babba bammwe oba babasinza businza mwakola obwakabaka akeera kubasinza our money tosobya think about it njagala basiibulira wano naye nga mbagambye ne diaspora bannaffe abali mu diaspora naddala aba Nuupu enjawukana muzikendeeze munoonye nnyo ebibagatta mu kifo ky'okusinga okudda ku bibaawula Kyagulanyi ekirungi mwamubuulidde ebizibu byammwe mwongere n'omubuulira ebizibu ebirala eby'amazima temumukweka ne wano e Uganda mumubuulire nti tulina obuzibu ne bannaffe tebakola basiiba mu kulya mbizzi kukwana bakazi kwagala basajja kwawula mu bantu nakwekolako bubinja bwa Bwakabaka ate nze ngambwako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abagalo edduwa omukyala Hajati Nakalembe Hajati Nakalembe ali awo Busaabala ayina ensonga zo zonna bya mirimu bikutte tomanyi kiki kitambula. Hajati Nakalembe wadduwa enamba yo eri wano mu nsonda wano eri wano mu nsonda wansi wano enamba eyo gikwateko gwayina nze kyombuuza enamba ya Hajati Nakalembe nkugambye ku dduwa eyo oyagala dduwa oyina ebikukutte emirimu tegitambula tebikutuka byokola byesiba genda akusabireko akuwe ku dduwa eyo biggwe ayina gwe kyombuuza kyongamba enamba yange weeri awo ku Nurdin Ntege ku 070 55 85 63 0701 55 85 63. Njagala basiibulira wano era mbasuubize nti omulundi omulala
tujja kuba tukwatagana. Nze Nurdin Ntege ne ttiimu nene nnyo gye tukola nayo, bannayuganda mane gye musinzira okuba nga mutugoberera, bannaffe abali mu United States of America mwebale kubanga mutugoberera, my friends in Europe naddala e London muli baakabi nnyo, my people in Canada ne UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, South Africa wano Kenya, Rwanda, Tanzania, and some few friends in Asia. Mwebale kutugoberera. Bannayuganda mwebale nnyo, Zambia mwebale nnyo, Sudan kyekyo, Egypt kyekyo, Canada mbagambye, from Spain, abali Netherlands, abali Sweden, abali Switzerland, Norway, Oslo, muli bamaanyi, Denmark. Bambi mwebale kutugoberera, ali tukwatagana olundi tuwabulagane, yongera oteese wansi awo, toyomba buyombi. Wuliriza nnyo osooka osengejje, tube nga tusobola okutambulira wamu.